Mukama waffe tukwebaza olw'enkya olunaku olwaleero, tukwebaza olw'ebyo tuyisizaamu ennaku eziise, aye ne tukwebaza olw'ebyo by'ogenda okutuyisaamu olunaku olwaleero n'ennaku ezijja. Kale ng'ogenda okwogera naffe, tukusaba tubeere n'emyoyo emikkakkamu egyo ginaasobola okuwuliriza ekigambo kyo ate n'okukissa mu nkola. Gwe ogulumizibwe era otenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna, Maama Kiyinja atulondedde oluyimba olwo olw'ekinaana nti ewala mu Buyudaaya eriyo olusozi kwe yatufiirira Yesu yani malulimba mululina mulutunuulire. Yesu ye Mukama waffe. Olunaku olw'eggulo twabadde tujjukira olunaku olwo Yesu kwe yakomererwa, era ebigambo mwabiwulidde byasomeddwa bulungi nti munnange ate abajjanga okumuwuliriza bo bennyini ate be baakola ki? Be baamuleeta, naye mu kumuleeta mu maaso ag'amateeka ate nga bakyusa mayindi ey'ekyo ekiteekeddwa okuba ekituufu bakifuula ekikyamu mu maaso g'abo abavunaanyizibwa okusala omusango. Kale nga tutambula abooluganda, Katonda atuyitidde obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ne mu buvunaanyizibwa bwonna bw'atuyitidde. Kirungi nnyo omuntu okussaayo omwoyo ku ebyo by'oyogera, kyo kimu. Ekyokubiri, okubeera nga oyogera amazima mu by'oyogera, kubanga waliwo abajja okubikozesa. Bw'obanga wafumba bye wafumba awo mu makkati, kyangu nnyo okuyitawo ebbanga n'oba nga tojjukira bye wakola ki, bye wafumba, n'oba nga ogenda kulwana n'ebigambo ate bikuleetere ggwe kennyini okubeera mu nsobi. Kale Kristo atuyigiriza nti ow'amazima, kuba mujjukire n'abuuziza baali batambula nange, baali tebawulira bye njogera, kale bannumirize bw'aba nga balina bye bajjukira ebyakola ki. Ne baddamu yagamba nti oyo mwana wa Katonda, nti ate era kabaka. Si ebigambo ebyabaddewo. Kati oluvannyuma ate bwe baatuuse wabaddewo Kerode, ndowooza baadde tebannaba kukyogera, gamba nti oyogedde. Okoze eki? Oyogedde. Ekitegeeza no teyeeruma mu bigambo bye nti bwe bityo bwe bikola ki? Oluganda okubanga olina ebigambo eby'amazima ng'oli muntu atakyukakyuka, weeyamba wekka, onyweza bunyweza ku kukkiriza kwo. Kale twebaza Katonda eyatuwa omwana we Yesu Kristo, ate naye mu bwakatonda bwe nakkiriza afuuke omuntu asobole okufa ku lw'ebibi byaffe. Naye bw'ogenda mu maaso awo gamba nti ffe abantu be tetumanyi ennaku nga bwe zaakola ki. Jjukira nti nno okufuuka abantu ba Katonda twakyogerako abooluganda. Kye nti asooka kukunaaza mu mpitambi n'akunaazaako ebibi byo byonna. Bw'ofuuka ate bw'amala okukunaaza n'omutima gwo n'agukyusa, n'akuggyamu omutima ogw'emputtu, omutima ogutawulira, omutima ogutayagala kumanya bibye. Jjukira nti n'abatali ba Katonda tebasobola kuwuliriza bigambo bye, n'okubiraba tebabiraba, okubitegeera tebakola ki? Tebabitegeera. So bwe tuba baakuba bantu ba Katonda agambye nti ffe abantu be tetumanyi ennaku bwe zaali, etegeeza nti naayogera ku bantu abo
already the converted si bwe kibeera ndoza mu luzungu bwe kibeera the converted abo bamaze okukola ki okukyusibwa kale bw'aba ayogera ku ffe abantu be ayogera ku abo amaze okukyusibwa ne badde gyali nti newankubadde munnange oba oli wa Katonda tomanyi ennaku ze yayitamu bwe zaakola ki bwe zaali. Waliwo movie gye baazanya The Passion of the Christ nejjo baadde bagizizaako naye waliwo gye baasookanga okulaga firimu ya Yesu neno The Passion of the Christ balaga bulazi watandikira wano ng'aweebwayo n'ebirala byonna babitunuulira kuzaalibwako nakinedda batunuulira wano wokka ng'aweebwayo n'okubonaabona kwe yakola ki kale nga bw'oba otunudde wali bw'oba nga toli mugumu muganda wange eri togiraba kubanga pain n'emiggo gyakubwa naawe nyininyini kikuzibwa lyogamba no bayinza okugutuuza ku ki ku mubiri gwo naye byonna byonna ebyo nga bwe byali ate munnange ojja kwesanga nga fizikali mu buntu biyinza n'okuba nga bisukkawo kubanga abaalinga bateeka mu kasunda baasi baalinga baki baalinga bangi so owooluganda newankubadde oli wa Katonda newankubadde oli otutte Kristo okubeera mukamaawo kizibu nnyo okumanya the pain he went through kizibu nnyo okumanya ebyo bye yakola ki bye yayitamu tutwale ekyokulabirako omuntu bw'abanga mulwadde oyinza okumukwatako bw'ati ng'ayokya bino guni zino zi infections ezajja ennaku zino gy'otasobola kutegeera nowala omuntu ng'ayokya ng'akola atya olowooza oba omanyi munda muli ye bw'awulira tosobola kumanya ye bw'akola ki bw'awulira kati emiggo egyo gye baakuba Kristo do you think osobola okumanya kye yayitamu naye ng'abiyitamu ffe asobole okubeera mukama waffe atutaase ebyo byandizze mu bulamu bwaffe nga tufunye omukisa ng'ogwo abooluganda y'ensonga lwaki tuba tulina okukkakkana ne twebaza ekisa kya Katonda ne twebaza ekisa ekya Katonda teeberezaamu owooluganda bwe bakubamu omusumaali bakubamu wano wasigala bwewatyo mu kibatu wasigala bwewatyo wasigala obusigazi kinnya nga bali mu kukubamu musumaali no nga bakubamu omusumaali nga bakubamu omusumaali etegeeza nno n'omusaayi nagwo guba gukola ki kyokka ate amagumba nago gali mu kukola ki pain eyo naye ne batakuba mu kibatu kimu ne bakuba mu kyokubiri ne bagenda ku magulu wonna wonna ng'ayita mu bulumi olw'okubanga ggwe olw'okubanga nze simanyi oba abooluganda bwe tujja mu kkanisa tulowooza ku muwendo Katonda gwe yawaayo okwegulira ekkanisa ye nga tonnaba kugiyita kkanisa yo simanyi oba tukirowoozaako that before you call it your church otunulira omuwendo Katonda gwe yakola ki gwe yawaayo naate nga surprisingly n'okuzimba oluusi ebizimbe munnange kyajja luvannyuma ng'abantu bamaze olwo okutuula omulembe gwa Constantine ne balyoka bakkiriza amakanisa okukola ki naye ng'ate ye ekkanisa ya Katonda yali etambula ng'etambula mu maka etambula abantu bonna bwe baba bakoze eki ng'ekkanisa ya Katonda yaliwo kale abooluganda
bw'obanga otegedde nti nno you cannot even estimate or even think of nga kwenyinyi tosobola nagamba nti no ddala obulumi bwali bwe buti ennaku gye yayitamu yali bweti ng'okkakkana ebyakatonda obimulekera gwe gwabakkiriza okubeera omuntu we ng'okola bukozi ebyo byakusuubira okukola ki okukola nti tosobola tetumanyi ennaku we zaali ye ze yalaba ku lw'abantu oyo omulokozi Yesu naye yafa akola atya nti yafa fe tufune ki eddembe abooluganda Yesu yafa tufune ki to have peace fe tusobole okufuna emirembe ekitegeeza nti no bw'obanga ofunye Kristo nga mukama wo owooluganda emirembe oteekeddwa okukola ki okugifuna waliwo oluyimba enamba yalwo gyemirembe bisatu abiri mu mwenda tulinamu ebigambo gyemirembe nga tuli mu bibi olw'omusaayi gwa Yesu gye giri mu miteru tuwummule tutya aweereza Yesu yawummula mirembe bannaffe bwe babula Yesu akumabo naffeera wali Setaani omulabe waffe Yesu yamusinga n'amaanyi ge tetumanyi ebiritubaako Yesu tukumanyi n'ekisa kyo wonna wabona okufa Yesu yawangula nazukira atuyiteyo Yesu ennaku ez'omunsi mu ggulu zikoma nti abooluganda Yesu waali kagibe miteeru kabibeere byonna byonna ebifaanana bitya biba ng'ebiyitawo bugi obuyisi oba tobimanya na kubimanya kubanga ekisa ky'oyo Yesu munnange kikumanyi kikumanyi bw'omumanya naye akola ki akumanya olwo nno n'alyoka awangula oba akuwanguza byonna nti newankubadde Setaani waali newankubadde wonna mu nsi wabunyeewo okufa naye ekikuwa essanyu ekikuwa essuubi nekikulengeza ne mu maaso gy'olaga nti Yesu yakola ki yawangula n'azuukira kale bw'abanga yazuukira oluganda gwe tolina kyakutya naawe wamba ate oba yandaga ekyokulabirako nga bwe yawangula nange nja kukola ki kale olwo ng'omutima gwo gubeera nga gukkakkanye
nti ye bwe yafa ne tulyoka tufuna ki eddembe. Kyokka ate mu kufa kwe munnange atuweeramu naki n'obulamu, nti yafa tufune eddembe n'atakomaawo ate atuwe naki n'obulamu. Jjukira nti nno Kimyokaana 10 oba mwagambira nti nno ye yajja zize zibeere naki 10 yajja eze zibeere n'obulamu, ate obulamu muki mu bujjuvu mu bungi. So kitegeeza nti nno awatali Kristo aw'oluganda tewali bulamu, newankubadde oba otambula balaba omulamu atambula nga muki nga mufu, nti mu maaso ga Katonda you already a dead person. Naye awali Kristo, awali omwana wa Katonda oyo yafa n'awangula, naawe obulamu okola ki obulina. Kale abooluganda, simanyi biki by'oyitamu bikuleetera kubeera na mutima mukakanyavu obutasobola kulaba Kristo bye yayitamu ebiteekeddwa okukkakkanya nawe okufiiringa ku bulumi obwo osobole okutereeza obulamu bwo. Manyi oluusi bw'obanga olabyeko n'ofiiringira ddala Yesu bye yayitamu, oba oli awo omutima gusobola okugondagondako. Ngamba bye yayitamu byali biki? Ndowooza nange nzikirize. Tuli bakugira, tuli bakonvinsinga, naye nga mu kkanisa mwetuli. Abooluganda, twetaaga okufumiitiriza ku bintu ebyo bituyambe okuseeseetuka okudda eri ani? Okudda eri Katonda, okudda eri Kristo, okukkiriza obulokozi. Oluyimba twaluyimbye eggulo 288 nti munnange osobola okukola ebirungi era Katonda abisiima, naye tebikuggyako ki? Ekitegeeza nti tebikuwa bulokozi, tebifuula Katonda n'omwana wa Kristo b'okubeera mukama wo. Nti oyamba nnyo, ozimbye nnyo amakanisa, oguze nnyo eby'omu kkanisa, munnange ekikuweesa ki? Bulokozi. Ekikuweesa obulokozi gwe kennyini kulumirizibwa mu mutima gwo, newekakkanako n'omanya nti kale ngenda kwatula nti yaani ye Mukama ow'obulamu bwange. So yafa tufune eddembe. Ekyokubiri atuwa eki? Ekyokusatu atutuuse ewuwe. Nti teri ayinza kutuuka eri Kitange okuggyako ng'ayise mwani. Lwaki? Kubanga ye ekkubo, ge mazima, bwe bulamu. So togenda kumuyitamu nti agenda kuyimirira awo muyitemu, lwakuba nakyo ate kisoboka nti kale kyandibadde nga ataddewo bakayita akandibadde nga kasiibe, nti alina ebisaanyizo yasobola okukayitamu. Munnange jjukira ekisaanyizo kiri kimu, kumwatula nti ye mulokozi waki. So ate ekitegeeza nno gwe obanga ozze, bw'oba wakuyita mu ye, bw'oba tewakola ekyo kitegeeza nti nno oba mpeke ennene. Kale akatimba tosobola kukola ki? Tosobola kukayitamu. Naye mu ye tutuuka. Naye ate jjukira nti nno bwe tuba baakutuuka gy'ali, tuba tutuuse mu maaso ga Kitaawe. Naye naffe tuba tusobola okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ekitundu kye njagala tufumiitirizeeko kye kitundu ekyo ekyokuna, nti tewali eyandiyinzizza okulokola munne newankubadde okwerokola ye yekka nti asobole okusinga omusango. Lwaki? Kubanga ng'omuntu
wali olina okuwaayo saddaaka. siwe waawo nayijjukira nti no saddaaka ezaali ziweebwayo emabega eyo olw'okubanga abantu baalinanga ssente, kale ng'asobola okusigala nga abba ebintu by'abantu, asobola okusigala nga anyigiriza baanyigiriza, asobola okusigala nga ettaka ly'abantu akola ki? Atwala. Asobola okusigala nga ne bakyala ba banne oba abaami ba banne abatwala olw'okubanga ensimbi akola ki? Kubanga ekyo akimanyi nti kibi. Asobola okusigala ng'awaayiriza, asobola okusigala ng'akyakwongera n'abantu ebigambo, kubanga okufuna endiga kyangu. Anti jjukira aba alina kugigula buguzi, siwe waawo. Kati ng'omwavu atalina nnyo munnange okugula ebintu ebyo atwaleyo akabona omukulu asaddaake nga si kiki, ekitegeeza nti nno ggwe ng'atalina nnyo bintu ng'olina okwekuuma mu maaso ga Katonda oleme kwonoona, ate bw'onoonoona onoobijjawa? Naye bano olw'okubanga baalinanga nga bwe mumanyi naffe kaakano tulina ssente, era bw'obanga ssente ozirina bulungi ngamba akataka ako nja katwala, gwe weesootinga, oba okkiriza nkuweemu 10 oveewo okkiriza, oba tokkiriza nja katwala nga sikuwadde wadde ki? Wadde olw'ataano. Mukyala wo tosobola kumulabirira, nja kumutwala. Maybe ng'oyagala ate ekiseera kituuke yajje buzi gye nkola ki? Gye ndi. Kubanga omukazi nti ssente okola ki? Ate onondoopa waani? Bw'onoogenda mu mateeka olina ezisobola okusasula looya oba olina ezisobola kusasula jaaji omulamuzi, kubanga agenda n'okujja ng'omulamuzi ndowooza yawandiise nadda wano n'atuukiriza omukolo n'awuliriza, kubanga ssente zaamuwadde dda statement ey'okukola ki? Ey'okuwandiika. Munnange nga bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kiri. Kati nga okuwaayo wano saddaaka kifuuse eky'okuzannyirako obuzannyizi. Ensonga lwaki bw'obanga owuliriza ekitundu ekyasomebwa jjo eky'olubereberye mu Bwebbulaniya essuula esooka olunyiriro lw'10 n'essuula y'e10 olunyiriro olusooka okutuuka ku 25 nti singa endagaano eri yali ekolebbwa mu kusooka yali nga eryokke, kale guno eno empya teyandizza eya Kristo. Naye n'agamba nti olw'okubanga tekyali bwekityo n'ensalawo, kale muweereze ekigambo kyange kibeere mu bo, kibeere mu mitima gyabwe. Waliwo okufa n'agamba nti nno ekigambo eba ekituufu ekyokukola takimanyi abooluganda? Tewali, kubanga Kristo yali muffe ng'abantu. Olw'okubanga yali muffe ng'abantu twalaba bye yakola, kubanga yabikola nga muntu munnaffe. Kati bw'aba yabikola nga muntu munnaffe, naffe ekituufu ekyokukola tukola ki? Naye ne tuwalaaza empaka ne tukola tutya? So kiri muffe munda mu mitima gyaffe. Bw'okkiriza n'okola ebituufu Katonda by'ayagala, otereezebwa. Naye ensonga enkulu gye nsaba tuggyeyo nti tewali yandiyinzizza kulokola munne newankubadde yekka okusinga omusango. Lwaki? Kubanga saddaaka yali alina okuweebwayo yali alina kuba nga ffe muntu. Naye ate saddaaka erina okuweebwa mu maaso ga Katonda erina kubanga ntukuvu, etaliiko wadde ebbala, olufunyiro, etali nnema. Naye olw'okubanga ffe tulina enneeyisa zaffe ez'enjawulo, munnange twalemalira awamu. Kale oyinza okuba nga walemalira mu nneeyisa yo saamuweya, ng'omubiri si gwe muki? Si gwe mulema. Naye ng'ebikolwa byo
biina we byakola ki we byakusibira wootasobola kuva ekitegeeza nti nno ne bwe nandibadde nga nina omutima ogwagala ennyo nali sisobola kwewaayo oba sisobola kwewaayo nti mbeere saddaaka esobola okutaasa muntu munnange oba nange kenyinyini okwetaasa olw'ekibonerezo ekyaki ekyekibi. So mu ffenna tewaliwo yali alina busobozi abooluganda kufa olw'ebibi byaffe. None of us. Ne kaakano takola ki? Taliiwo. Kubanga ne sente nazo zituwanise nnyo, ebyobugagga bituwanise nnyo, obukulembeze bwe tulina mu kkanisa butuwanise nnyo nti humility, okukkakkana tekuyinza kukola ki? Tekuyinza kubaawo. Kulinnyirira bantu kye kikulu ennyo kye tusobola okukola. Oneewaayo otya nga saddaaka nti Yesu mu buto bwe bwonna yalinga muwombeefu, yayagalanga nnyo nnyina ne bakulu be bonna n'abaana bonna mu nsi. Kale bakolenga batya? Nejjukira nti n'abaana mu nsi be baluwa? Be baffe abakulu n'abavubuka n'abato. Naye ng'ate bw'oba waakwagala gwe oyagalako bakukolera. Oyagalako bali mu ttuluba lyerimu naawe lyokola ki? Lyolimu. Oyagala abo bokka abassa ekimu naani? Naawe. Abalala tebakukwatako. Olwo ekyokulabirako kiba kikoze eki? Kiba kibuze, kiba kiweddewo. Kale Mukama atubeere abooluganda tumanye nti bwe tuba baakutunuulira luggi olw'omu ggulu, saddaaka yokka gye twetaaga ye ya Kristo, not any other. Oluggi olwaffe olutuyingiza mu bulokozi ye Yesu Kristo yekka. Teri luggi ki lulala. Teri luggi lulala. Teriyo kakwakkulizo kalala nga bannaffe ab'MTN bwe bagamba terms and conditions apply. Teriyo kakwakkulizo kalala konna. Obulokozi buli mwani? Mu Kristo ye yekka. Kene bw'onoonoonya ebibyo simanyi owenyi. Naye ate bw'otegeera Kristo munnange oluganda, ate olina by'okola ebingi. Nti ne bw'obanga oba oyagala kuzimba, ozimba n'omutima omwanjulukufu. Bw'oba waakuwaayo oweerayo ki? Ddala kubanga akusumulula, naawe n'obeera nga always olaba ekisa kya Katonda. Kubanga buli olaba ekisa kya Katonda ng'olotanga na kino kye ndisandibadde nakyo. Mukama ziizino. Mukama kiikino genda bakole bwe bati. Kubanga otegedde how merciful God is. Otegedde ekisa kyani? Ekisa kya Katonda. Teriyo asobola kulokoka. Ne bamunnyonnyolanga nnyo okutwala ekkanisa ya Katonda mu maaso. Tekisoboka. Kubanga amanya n'okumanya nti byonna bye nnina si biki? Si byange. Kati ffe abooluganda twebuuze, bwe tuba baakuwaayo mu kkanisa kuzimba kkanisa ya Katonda, kukola mirimu gya Katonda mu kkanisa, beetaaga kwogera kyenkana kinaawe. Kubanga oba oli awo kye kinaalaga oba ddala Kristo tumumanyi oba tetukola ki? Oba tetumumanyi. Kale bw'oba tosobola kwerokola ggwe, kitegeeza n'abalala tolina bw'okola ki? Kyonna obayamba. Jjukira nti no Kristo baamukomerera n'abantu bameka? 2. Kale oba gwe Kristo kukola ki? Weerokole. Naye gwe no tokiwulira na kukiwulira muli.
nti ffe batuleese nga ddala tuli bazzi ba musango twekiwulira muli abooluganda bwetyo bwe tutambula kasampo katono bwe kati kasampo space katono bwe kati mulimu bantu basatu bokka bokka Kristo nabali abameka naye ffe ale tugenda twongererako ddala tubeera mu groups bwaffe obwo ono n'aleeta n'oli n'aleeta muna ogenda okwekanga ne Kristo ddala atakolera ddala ki makulu teyeetaaga na kujjawo fe abaliwo tukola ki ngamba ejjukira yali alaga ng'omunafu ndowooza alinga atabali nako bw'oba nga alabe ku lufaanyi Kristo ng'alinga atakola ki atabaliiko ne munnange era gwe nkugamba nti olwaleero tunaakola ki baluganda twali tulowoozeza ku kigambo ekyo nti olwaleero tunaabeera ffenna naye nga jjukira nti nno baali bagenda kukola ki yali akomereddwa nga n'okufa agenda kukola ki kufa nti ate olwaleero onookola ki abantu bagenda ne bazanyisa ebiddala Kristo yali afudde ekitiibwa kya Katonda kyali kikyaliwo abooluganda ye ng'omuntu w'obuntu ayinza okuba nga yali takola ki naye ate Katonda kitaawe yali waali ekitegeeza nti nno okubeera n'oli onooba okola ki naye ng'oli amaze okulaga nti yeetowazizza mu mutima gwe ategedde nti bo ddala baki nti onzijukiranga ng'oyingidde ki obwakabaka bwo omutima ogwetowazizza omutima ogumenyese abooluganda ebisinga bitulemye kubanga tugaanye okukola ki okumenyeka tugaanye okwetowaza kale Mukama yayinza yekka okutuggulira olujja oluwaawa n'okutuyingiza kale tusaanidde ffe twagale Mukama waffe oyo tweweeyo okumuweereza eyakola ki eyatufiirira kwe kusaba kwange Mukama atukozese Mukama atulage ekituufu eky'okukola era tumanye nti nno ne bwe tubanga atuyise okuweereza kyatuyitidde ye atutoolerako buki otherwise obuvunaanyizibwa bw'oba olina okukola bungi era bunene n'okusinga ggwe obwongo bwo kyebuba bukola ki kyebuba bulowooza nti bwe mba nga Katonda ampadde kuba mukubiriza omukubiriza akola ki abooluganda mujje mukyeyalingeko nange obuvunaanyizibwa bw'omukubiriza bwe buluwa mukutamale jangu mujje twogewo omukubiriza olowooza yandibadde akola ki nga tuvudde ku kyago nti no balina bwe balambise wati omukubiriza Mukama yeebazibwe omukubiriza yandibadde akumaakuma abakristaayo mu kanisa okukumaakuma abakristaayo ekitegeeza nti n'okubatambuliza ki newankubadde tulina saaviisi 3 zonna alina okuziga zibeerenga ki abooluganda mujje tumalirize kino zonna alina okuba amanye ekiri wansi alina okumanya ekiri mu makati n'ekikola ki ate bw'amala bonna n'akola ati omukubiriza yandibadde akubiriza kubalaga twala abantu mu ggulu anti kati olwo akikola atya anti okubiriza abantu omukubiriza yandibadde nti akubiriza abantu okubalaga ekkubo eggolokofu akikoze atya anti kubabeeramu ate okubanga mubuulizi wa njiri omukubiriza alina okubanga enjiri akola ki agibuulira abantu basobole okulagibwa ekkubo eki Pawulo yitawo temumala budde omukubiriza akola ebintu bingi naye ne kino omukubiriza akwanaganya oba kiyite coordinator wakati w'abakristaayo n'abaweereza nagwo agukola okwo nekitegeeza nti nno alina okuba nga akolagana bulungi n'eno kyokka ate n'eri aye ffenna n'atutuuza nga n'awuliriza omulala Andrew obadde ojja jangu
mwami bandi mugenda kujja omukubiriza kyakulabirako alina kuba kyakulabirako muki waba alina okukubiriza abantu okujja mu kkanisa n'okutegeera katonda yaki so ekitegeeza nti nno alina okuba nga katonda amumanyi ati kutulaga kyokka ate nga ne mu kkanisa akola ki nga mwali ng'ali mukubuulira akola ki ekyokulabirako so ekitegeeza tasobola kukubiriza abantu nga tali kumpi nabo kyemugamba sisobola kukubiriza abantu ba kkanisa eno nga siriiwo tobaliimu kale mujje abooluganda mujje mwogere ekitegeeza jangu omukubiriza alina okumanya awavunze mu kkanisa si bwe kiri abanga nannyiniwo alina okujja namonitaringa ebitanyuma bulungi webikola ki webiri mukama yeebazibwe omukubiriza alina okubanga naye byatukubiriza nabyo tulina bye tumulabirako nabyo ng'alina ebimu ku byo oba ndi byabakubiriza nabyo tulaba ng'abikola bulungi so ekitegeeza abakubirizamu ebyo byakola obulungi mukama yeebazibwe omukubiriza ndowooza asinga nnyo okukubiriza ebigenda mu kyaki ebyo gyaba akubiriza ebigenda mu maaso mu kyaki bizimbi ekiba kyetaagisa ndowooza ye mukubiriza ekitegeeza waliwo ebiteetaagisa nga bizimbwa naye nga tebyetaagisa ndowooza omukubiriza yandibadde mwangu ng'atuukirikika nga kwegamba ateekwa okuba omumenyefu nga buli muntu akola ki asobola omutuukirira ng'awuliriza ensonga ze kati bw'aba ng'awuliriza ensonga kitegeeza nti nno ateekeddwa n'okukulaga ensobi zo si weewaawo nagamba wange kino ekikolebwa si kiki si kirungi omukubiriza si kirungi kubanga ye abeera nnyo waggulu nga waaki kakale ngambe nti nga wamalala ng'alina kiraasi omukubiriza oteekwa okuba agwa mu kiraasi zonna okkakkana n'otuukirikikako abantu nga tebakutya toteekawo kisenge wakati bo n'abantu omukubiriza bamulonda okuvaawo mufu abantu kati ani gwe ani eyandisaanidde okubeera omukubiriza tukugambye omuntu amanyi katonda nedda tugambye alondebwa muki mu bakristaayo kati olwo ani eyandisaanidde okubeera omukubiriza Pawulo jangu otuwe ansa omukubiriza tumulonda mu bakristaayo yesu era tukkiriziganya n'ekyo omukubiriza alina okuba nga amanyi ebigenda mu maaso nanti tetuganye bwe tugamba nti nno omukubiriza alondebwa alina kuba kyenvudde ngamba nti ng'alina okumanya ebigenda mu maaso tetusobola kulonda muntu katugeze nga yakatwega atako wiiki nga 3 oba n'olugubeera mwaka alina okuba nga amanye ebigenda mu maaso ddala ng'era asaanidde ng'amanye ebikola ki ebigenda mu maaso amanye ebigenda mu maaso abeera luddawa mu kkanisa abeeramu mu kkanisa so ekitegeeza nti no siyinza kubanga toyinza kubanga oli bunaayira n'enkuba okukubiriza abakristaayo kubanga wakajja mu wiiki nga 3 mu kkanisa otwegatako tugamba ye omwami oyo tumuwa obukubiriza kubanga munene alina olubuto lunene alina okuba nga amanye ebigenda mu maaso ng'abadde mu kkanisa naye mu byonna kale nze no mama kinyi nga talina bakuwunzikaawo tugambye omukubiriza alondebwa kuvaawa mu bakristaayo kakitegeeza nti no byonna bye mwogedde buli mukristaayo alina okuba nga abikola bwe kyandibadde naye ekituufu nze kyeŋŋamba tupagambye mukubiriza naye emitendera gyonna egy'ekkanisa omuntu yandibadde nga ali ekyo kye bamulondera kyali kyakulabirako eri omulamwa guvuddeyo ku mukubiriza naye ffenna mu bibiina ssentebe alina okubeera ng'abeerawo alina okubeera nga kyakulabirako alina okuba ng'abuulira enjiri bonna
emitendera gyonna oteekwa okuba nga ekintu ekyo kyennyini yeggwe ate onoobulira ki kyotalina. Abooluganda neyanziza nnyo neyanziige. Kitegeeza ki? Buli mukristaayo mukubiriza, buli mukristaayo muwanika, buli mukristaayo wa security, buli mukristaayo wa byabulamu, buli mukristaayo biki ebirwa wa missioni, buli mukristaayo wa good samaritan, buli mukristaayo mumenye muwandiisi wa kkanisa, buli mukristaayo munnamawulire, buli mukristaayo waki zone leader, buli mukristaayo mukebezi. siwewaawo naye ekikyuka nti gino emyaka 4 waliwo alondebwa n'abeerawo, n'emyaka emirala 4 ne wabaawo alondebwa n'akola ki. Ekitegeeza ffenna as long as qualities tuzirina ffenna tusobola okubeera ekyo. Yensonga lwaki wowe otambula mu kkanisa weeteekateeka kubanga tomanyi biro Katonda byateeseteese nga gwagenda okubeera ekyo likyali. Tusaanidde ffe twagale Mukama waffe, tweweeyo okumuweereza eyatufiirira. Mukama abeere nammwe.